To Friday tuchikwasaganya tuga matino atari kuzikiza as I promised you mu studio nyinamuko omugenyi yatusedda si omukubali abavero akitwa abula ye yanze bibiye usenzo kula bugambo tya bulungi sebo we yagala sebo nange nsanyise okunyaniza no ku Dream TV abantu abasoko kola for the real first time soko banyonyole ani ono kutuli naye atude wano studio za Dream TV bamuyita Sheila Babirye omuyimbi wa gospel mchala mulokole omuweereza wa Mukama obo weddeyo weddeyo mubumpimpi Sheila Babirye oli mulongo yes ndi mulongo nakato wali nakato jali mufaanagana nnyo ali wayi ali we yafumbirwa dda yakamala okukyaza omwami we naka tukutumiddeko so Sheila Babirye oli muyimbi ndi muyimbi sebo kyekyoka ndi muyimbi ndi muzadde ndi mchala mufumbo ndi muweereza wa Mukama yes ndi mukozi oli mukozi yes okay tiravinyo kati bino ebintu by'okuyimba bino wabiyingira ddi n'otandika okurecordinga okuyingirira ddala okuyimba okutandika okurecordinga that was last year 2020 bwotandika okuyimba nakatandika ng'ekirowoozo kijja bagambye abayimbi bafuna ssente mwana gugenda mu studio mbadde maze ebbanga nga nyimba mu kwaya mu church ndi muweereza then nga nkiwulira nkyagala calling weri Mukama ayogera naye nensooka awo nemba mu resistant omanyi olumu ogenda noga oba nze nkiwulira si kuyitibwa kwa Mukama oba nze nkiwulira so I took my time until when agamba you know what I think this is kati nogenda mu studio noyimba nyimba wazirina nazifuna otya naziwandiika owandiika nenyimba gwaze wandikira ze zisooka notula wansi nokwata olupapula nowandiika actually my first song olwo bayita ondeseewo Mukama aluyimba lulinga lwa bujulizi okulwogerako mu bumpimpi nti olimba olufulumye during the COVID time kati nakola ki I'm a victim kati nga ntuuka victim of what walwala COVID yes yes nga ntuuka nga ndwala COVID omanyi COVID oyo wa oli wano Uganda omulwalira wa mu US yes kati omanyi COVID oyo wakuluma wakwata abantu abasinga COVID natulaze nnyo nti ddala Katonda ye Katonda nti ate abantu abamu atuyambye okusemberera ennyo Katonda kati nze bwe yankwata something nekikomawo nti ebbanga lino lyonna nfunye message nsavinze Mukama my time was ready okuvaayo like nyimbire Mukama mpereze naye nga nkyakiganyi but when alwala COVID nempona actually nga sinaba kuwona I made a promise ninga Mukama ndabika ndude naye womponye ekirwadde kino this time I'm going to serve yakutera ddala ku ndiri oba kulwala mbino ebyabana Uganda balwala ne bawona ekyokundiri kyekitya like going off no ekyokugenda mu ddwaliro bakusuddeko z'okusigeni ezo tebazinteekako naye nga nalwala nembere waka wange mu America abantu etwalwala abalwalanga COVID nga abantu batwala mu ddwaliro beebo abatuuse tokyasobola yes kusakululwa bikintu ebyo so I didn't get to that point but still it was not easy like otuuka nokera ku makya n'olaba abantu bafudde onafudde noga obanze nzirako so anyways ngate babagambye isolate contact kitakusemberera tokwata ku kino genda mu kisenge wekka ulite mbusemberera yes and nali actually nze nali bwomu so nga mbeera nze kaba kuwa time ne bakugamba you have to isolate for 14 days nobeera mu nyumba yo then after that olina okuddayo ate badde mbakukebere balabe bwawe otuuse so during that nga ndi awo sijja kugamba nti teyampisa bubi nange yampisa bubi nafuna symptoms ezo to saatuuka ku ekyo nenkyebaliza Mukama saatuuka ku ekyo kye bagamba nti omuntu ogende ku byuma bakuteeke ku ventilators symptom eyo nagina ey'okubeera nga I can't breathe on my own naye nga seetaaga kuteekebwako byuma so during that period when agamba naye Mukama bwomponya kino ekirwadde ngenda kuweereza wali otandise okuyimba wali kyonnaba nga nyimba mu church naye nga sinnaba ng'oli mu kwaya nyimye olugendo lwange n'okutandika okurecordinga yes so kati nengamba you know what
mukama wamponya ngenda kutandika recordinga ngenda kutandika okuyimbira like publicly ngende mbantu kati when nalinga ndi mu recovery ngenda mpona nefuna olulимbo ndisewo mukama lwakigendererwa kati finally ningenda ne bankebera. Actually I was so lucky because abantu amu batekinga over 14 weeks na yenze after 14 weeks nenzayo ne bankebera ne bampaka negative ne marayo oluyimba lwange ondesewo mukama nodduka mu studio. Yes. Kati recording ogikola otya cause do you reside in the US? Yes. Obeera mu America? Yes, kati yo recording enyimba oba okoma no recording it? Enyimba ezisoose ebbiri because I started in 2020 nzi recording de mu America naye nina enyimba endala bbiri zen recording de wano Uganda nga nze. Okay, kale bitero vinyo tuina Sheila babiri yali mu studios Dream TV The Groove The Best Show with me Ivodas. Tugera kubanga tufuna ku nyimba muntu bwayogera nti muyimbe tuba twagala tumanye ayimba atya. Muntu amwayinza okugamba nti muyimbe agenda otandika okuyimba ne mubayiranga muyina kwata ku matunga wowe nyabe ekifuluma. So katsoke tumanye bwana abeera tayimba bulungi era mujja mugamba ng'enkola yammwe. Yenza Ivodas, let's have this song called On The Cell from Sheila babiri, then tugera kuba tukomawo n'ebibuuzo byamwe. Tova. Chigenera mukama ondese watato ondese wo ondese ora chigenera mukama ondese wero saside ondese ora chigenera mukama ondese watato ondese wo ondese ora chigenera mukama ondese wero saside mankolere wantu manga mukama mnonge kuyimbire welezenga kabaka kolerere kifo kyange muggulu eyo kubonja gadde nnyo mukama ondesewo lwakigendererwa nzaali babire nzaali mukama gowonyeza webaze ntyanze nkuwa ekyo njagadde nnyo weebale ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era osazidde ebizibu byensi bingi nnyo abantu bafudde bangi nnyo mukama ontasiza onsunsudde omponyeza onnwanidde kubanga bwe ntunula mukama sirina nnyo njawulo n'abali abalala bulamu bwange taata mbuwaddeyo gy'oli izo n'ontuma bulamu bwange taata mbuwaddeyo gy'oli kozesa ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo era onsazidde kansinze mukama erinnya ly'okkulu ondesewo era onsazidde kantende mukama erinnya ly'oddere ondesewo era onsazidde kanyimbire mukama yamponya okufa ondesewo era onsazidde
Okay, kale bamuyita Sheila Babirye tuli nayo wano mu studio za Dream TV, The Groove, the best show. Oluyimba lwero ondesewo mukama, of course connecting to her testimony. There are so many people watching right here. My friend Steve Sherry from Canada is watching. I want this Oluganda wansi wano. I don't know, where do you get your Luganda, Mr. Steve? Jakole ensobi wano jageno tagala. Agreement no omuntu okusanyuka amazalibwa Ivo, missing you from Nanaimo, British Columbia, Canada. Big up on yourself, Mr. Steve. Thank you for watching the best show. Principal Patrick Agamichino, thanks for the show, Papa. Kwendinyo wano enansana. Kabanyoro, Deborah, kwalinyo, Kabanyoro. Agamitino, nompito omwana. Blessed Charles, Agamichino banange. Ndabira kunabira takuba. Simularu. Akalulu keka ketwamukubye keka mutabudde kale Joy Phoebe Edward Zina ekwalinyo all the way from Bukunja. Thank you so much for watching. Webale nnyo kubeeranga ku Olive Television. Kale mu studio tuyina Sheila Babirye, ndiogedde bulungi nnyo. Sheila Babirye. Sheila baga Sheila libalivuddeko. Naye abasingayo bayita naye. Bagenda Sheila baba baganda ozoditeekako kangiri yesavu. Ndowooza. Enamba ziri ku screen yo. Bw'oba oluyimba olulabye njagala ompe ku Maxi tumanye oba oluyimba lwe lukola oba lubulamu tube nga tukikwasaganya nyina wano mukwano gwange bamuyita Brian Dumba okuva naye mu United States of America ono omuto wa Pastor Wilson Bugemba agambye nti no a nice song, a big up Sheila and Ivo waffe. Brian Dumba ogamba otya banaye mwebale kulayira manya kulayiza Biden ndowooza ayingidde kati mwabaliko Trump mwamusenzeza luti but kyonna mukama afaayo. Kale kakati tubadde twagala okubeera nga tuyongerayo wesimu tegeka tugenda funa yaba masimu basatu bokka nsonga etera kubeera yabudde. Kansoke mpiseo kano. Brian Dumba nkutumiddeko nnyo oyo mukwano gwange. Boddayo gobeera naye. Boddayo gobeera naye nnyo. Neighbor bichite si nnyo. Mukwano gwange actually there is something Brian Dumbo yobambi when natandika he's one of the people I reached out to nemugamba Brian omanyi kino ekintu njagala okuyimba like mukama ayogedde bikina ye mpulira okutya muli. He's one of the people eyangamba shira njagala nkubira ekintu kimu mukama bwabanga yakuyita tewali kizibu, you can make it and you can sing. Actually we met esimu ye najifuna ku radio ne mukubira right away na meeting ne tuogera nanzizamu amanyi nangomya. He's a very good guy nanzizamu amanyi. So Brian, thank you so much. Dumba ne alidda munyumyanyume yayogeranga naye anaddako nga goboko waliwo atayagala kukudda tayagala. Brian yakowe enfufu yawano ajja kudda with yakowe time enfufu yawano nakavuyo kenansana wale tuseke nansana kako ize ngatanga wakati yako wanansana nange kale kakati oyimbidde emyezi kwa tonaweza ndowooza na mwaka oyimbidde emyezi otandise 2 katuli mu 2 mugumu myezi awo gyoyimbidde. Are there some of the challenges osobola okugamba nti bana ebintu naye simanyi biri mu music mulimu okusomoza kwosanzibwa? Honestly sinaba because nakayimbira ebbanga ttono ate mukama abadde antaddeko ekisa n'omwoyo omutukuvu mukama abadde anconnectinze ku bantu abanyanguyiriza music. Omwami Charles Blessed Gospel Blessed. So mukama yangatta ku mwami oyo niwemba siriiwo emirimu gitambula. Akoze omulimu gw'amaanyi ne ttiimu ye era mbebaza nnyo bakola omulimu gw'amaanyi omanyi omuntu okubeerako so bade sinafunamu challenges so far banga tona ate mukama abadde nange mwoyo mutukuvu ali wamu nange angasse ku bantu people abakibaddemuko ate abantu abamanyi management amanyi okutambuza ekintu so bade sinasanga challenges so far. Okay kale enamba ziri ku screen yo twagalayo abantu mwogereko ne Sheila tuli naye mwana wa buwala wuno yimbi akayimbira emyezi mitini nnyo oyina ennyimba nga mmeka mu bulamu? Ennyimba ziri nnya, 2 ze ziri out video eri emu gye twakataako video emu tetunnaba kugita endala 2 ziri mu studio very soon nazo zijja kuba ziri released.
Kale ebibuuzo mu bisengeke bulungi nnyo kuba essimu ziri ku screen yetu tunaye abantu nga bana Shira tuli naye wano muyimbi ayimbidde myezi mitini nnyo oluyimba mululabye buuza kyoyagala okubuuza mugambe kyoyagala omugamba bwe biba tebiikole ng'otubuulira mwe bakama baffe gamba tino hello ojaita ku namba ziri ku screen yo Dream TV gamba tino hello Anji Vira TV tusobola okwogera Owange okay kale tuleka tukusibiddwa enamba ziri ku screen obokuba essimu Vira TV yonko yo kuyimba oluyimba olwo njagala omuntu okuba essimu ng'omanyi bwe bakuba essimu ku TV tusobola otwanguyiza emirimu katugende nono gamba tino halo Dream TV ko oli amanya gosebo amanya gange kutuza Nyanzi Musamiri tuongere ku kudobozi mukulu amanya gange Nyanzi Musamiri yes sir sinzi wano kuti nganda bashira ira mwagaza buwanguzi amina sebo ebintu byesi akupapa bintu birungi atenga birimo ni mukama Okay, tukwenza nnyo mukulu Nyanzi. Television namba ziri ku screen yo twagala bibuuzo na dala ku Facebook njagala bibuuzo do not just look at me like ekiwugulu mubuuzo mukazi bibuuzo kubanga simanyi oba nenkyana abeera wano. Hello. Baguru. Koli. Ngombo ndifuna toa omukono. Yes sir. Shiro tata we yani. Tata we yani. Yes. Taba waliwo shiro kale atuli tata we yani. Kubanze na bijja kola limba bijja kola. Ngombo ndifuna toa omukono. Oyogera tata we yani balabi. Okay. Tata wange omugenzi bali bamuyita Sulaiman Ranga. Oli mukazi muganda. Yes. Uwedira ki? Mamba. Oli wa mamba. Okay beba mbebo. Kale enamba ziri ku screen yo tukoyanza nnyo mukulu tukoyanza nnyo ojja kuba kweze enamba ziri ku screen yo so kwanga tukufuna so kuba ku ya Airtel oba ku ya M10 ono tumumaliriza ndowooza tukoyanza sebo. Okay abalala mubuuze ebibuuzo yita ku namba ziri ku screen yo twanguye emisinde tubenga tukikwasaganya mpala gamba tinalo owange gyoli. Hello. Wanji. My name is Betty. Olimbo olujja kukola naye erubula mundoza abazina abebbali. Abalenzi abo balabe kati bazina bulungi. Babuzeemu training. Kale tukoyanza nnyo. Kugamba balusaabulula ate oli yeebaza Mukama ate bebazina tebikwatagana. Kale. Bwati ye bwalabye mpola. Happy Esther muyimbi wa gospel mweshongozi okuva eri mu Western Uganda kwa linyo twagala Max bana abali ku Facebook twagala Max zoluyimba zino oluyimba luno luli lumu twagala Max zoluyimba luno n'omuyimbi mumumbulize yekibuuza ave wano ng'ategedde nti Uganda situzanya Nakato Sofia kwa linya gamente no Gogal mwana wa mama the sky is the limit mukama mulungi ke bibuuzo bye nnoonya wano mpola tulabenga tukikwasaganya kale niyo nakato notaba muto ye nakato nakato nawe ofaanana bwoti situmutomera proza yimuyimbi naye ayimba olaba oyinza okugwa kabenje ng'oyiseemu ye Brian Dumba agamba tate ye badansa bamukoledde nnyo kale Galatiko bane amanya gali mu nsikolo Galatiko Museste linnya lya ludicha Galatiko Musesta agacho thank you for the show Ivo akayimba nkawa 95% I keep going love you all mumpe ku Max tumanye omuyimbi ono boluyimba lusigala sofa twakafuna yo basatu baganda no lujja kola okay kale tufuna yo babiri ku masimu tulabenga tukikwasa kale kama tuna hello Dream TV ko li kama tuna hello sir. Yes sir. Yopira kuna posode bona balokoke. Yes sir. Omukyalo ajja kukola. Ate njagala onokutegeera ku omukyalo ono ye mu Uganda muno musumba we yani. Okay.
naye nga ajja kola alina embongezi maanyi alina kugwamu maanyi ku ntandikwayo. Kale tukwenza nnyo Apostle bonna balokoke bwagambye bojje Uganda eno omusumba oyani obe kyaki otabala mu ntabaali. Okay, nsabira mu church bbiri by the way. Omusumba muganda wange, my brother Pastor Isaac Sebadduka. Then omusumba omulala Pastor Tom Mutundwe. So bojja okunganira wa Pastor Isaac. Yeah, Sunday services mbeera wa musumba Isaac Sebadduka. Then zino ennaku endala weekly days nembeera Mutundwe wa Pastor Tom. Okay, kale musically abantu basuubire ki bange rijja oli muyimbi wankayimbira myezi mitini nnyo okoze oluyimba lulungi abantu balusiimye wagamba tewajja kunoonya ssente wajja kuyimba buyimbi ekitegeeza bw'onojja wano ekintu bwe kinaakwata ne bakuyita ne bagamba jangu tuweerezeko eno ejjuba tojja kusaba ssente. Ejjuba yonna gye bakuyisa gasaba ssente zaaki abayimbi batera okusaba ebbaasa. Honestly nedda sinnakirowoozaako ekyo sinnatuukawo because okutandika okuyimba kuno omanyi okuyimba kuno waliwo omuntu wotandika okuyimba ng'ogamba nze ntandise kuyimba for business nze ntandise okuyimba okwange it's a calling from God. Honestly Mukama yayogera so njagala nkitwalire ku level nti mpeereza Mukama era ejjuba bwe bampita nga ninamu ezange nsobola okugenda nentegeka nempeereza Mukama ekitiibwa kya Mukama nekyeguliriza. Abantu basuubire tusuubira okukolayoko ku concert ebintu ebifaanako bityo oba gwe toli wa concert. Concert za gospel? Yes, tusuubira okuzikola kubanga tulina okubikola ebyo tuleme tugulumize ekitiibwa kya Mukama okukola concert n'oweereza Mukama kiba kya Mukama kigulumizibwa abantu ne beeyongera okumanya Katonda ne beeyongera okwagala Katonda because omuntu osobola okuyima wali ku concert n'oweereza Mukama omuntu n'alokoka sigwo yekyo. Okay, ku mukutu kwe bali nnyo Muhindo Samuel agambye kino balabise bulungi nnyo baani lambula ensonga zo bulungi nnyo Nakato Sofia kwali nnyo nnyo. One other question. Wagambye oli mufumbo olina muzadde abayimbi bangi nnyo betutagenda kumenya mannya engero okuyimba nekikwata obufumbo ne bugwamu ekigo weeteeseteese otya? Neeteeseteese na Mukama nabeera bamulina omanyi nani nedda bamulina naye leka nkubuulire ebintu byonna mu nsi eno tewali kitali mu challenge era tewali muntu atasobola kugamba nti ebintu byantabukako nebigira naye ekintu bw'okigamba Mukama nze ekyo nkikuwadde nga ntandika okuyimba nagamba Mukama ntandise okuyimba ate nina ne family so byonna mbikulekedde mpuliriza omwoyo omutukuvu wangamba kino nedda ekyo sijja kukikola ate n'omwami wange omwami abyagala nnyo. He's very supportive. By the way, he's one of the people whenever we encola ekintu wensoka okukiraga oyo bwangamba maxi zakiwa ezo nga ntegeera because ye muntu atekweka oba njagala oba kyera bwe kibanga tekinyumya ajja kugamba ekyo nedda. Omwami otabanga ye manager wo wabuwi comments naye ekyo kijja kola kino kijja kola muyimbi kigo otunulira ne bwaba nkubadde wali omusisinkanye oba tomusisinkana naye nga omutunulira nga role model mu bintu bino ebyobuweereza naddala okuyimba ese n'obuuza ekyo mulongo munange Judith Babirye role model naye waali era omanyiwo waali omanyiwo what do you mean jabeera wali omusisinkanye yes twasisinkana emirundi giwera ekyo role model oyagala kusinza nga babiri bwe yasinza nga omanyi lwaki nandikugambye nti njagala okusinza nga babiri bwe yasinzanga naye ngenda kuga njagala okusinza nsinge ku babiri n'okusukkuluma. Okay, kale byoyo babiri Sheila nagutuyina mu studio wano na mpola tugenda kubanga ate tumugumiikiriza tubeere nga tumusiibula bitu mpola manyi kino bingi nnyo mpola abantu basuubize kyekisokera ddala njagala kulekera ebibuuzo bibiri ekisooka how do they get your music ekyo kimu then ekintu ekirala nti tusuubirayo okukolayo ku collaborations ebintu ebifaananako bwe bityo then oba wene ku picture ey'ababiri mu myaka gino gikowa nkayimbira myezi tukyabuzayo emyaka mingi nnyo ku nsiko. Ogambye ekisooka
Abantu music bamujja. Abantu music bagenda kumusanga ku my YouTube channel. Tuina channels biri eyange ne ya promoter wange Blessed Gospel Promotion ku YouTube zona jeziri music bamusange eyo ewange ne wa Blessed Gospel Promotion. Facebook era pages zombi eyange ne ya Blessed Gospel Promotion. Iyo kuli coach. Shira babidye. Wona Instagram, Twitter Shira babidye. Yes, music jasangibweyo for now. Okay. Shira lobadde gambye. Yeah, are you hoping to do some collaborations or Yes, I've done one collaboration with Caro Woodwike. That's the third song Rimbo Rock Saturenku gambye nti lukyaliyo. Yes. Zokoraba tukyazikola. Okay, kale. Sheila, kankuleke tumide ku bantu nga baabo basatu bana. Tuve wano. Batonabo. Naye kale. Koyo babiri bana mana. Nedda. Kale okusoka ngendo okutumira management ya Blessed Gospel Promotion banange mwebali nnyo kuyimirira nange mwebali nnyo batumidde nnyo. Ntumire ku bafani mwena abali mu kuwachinga bakwano bange mwenao Ice Ken Saloon mwebali nnyo mwebali ddala batumidde family yange. Mama wange omulungi atule ensangi nalongo nkutumidde nnyo muganda wange Nakato nkutumidde nnyo Nakato abaana bange mwenna mbatumidde nnyo mbagala nnyo nsembyeyo nsembyeyo mwami wange Semakula Richard mwami wa Lugave yesebo Semakula yesebo kale tubatumide ku mwenna Lugave tukomyawo Sheila kazoke muleke bakwana bange bonna abali mu US banange siberabidde mbatumidde nnyo mwebale nnyo okumpa support mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, kale Sheila kazoke musibule katwongere oluyimba lwo tuluzanyemuko and of course I'll be right back katusobole okubera nga tweyongera yenze Ivodras ajoliko bagiyita Dream TV the groove the best show kati ninyo tukomawo tovaawo. Chigenerera mukama ondesewo tato ondesewo ondesewo lwachigenerera mukama ondesewo ero nsaside ondesewo lwachigenerera mukama ondesewo tato ondesewo lwachigenerera mukama ondesewo ero nsaside kankolege wantumanga mukama munange kuyimbire werezenga kabaka kolerere kifo kyange muggulu eyo kubonja gadde nnyo mukama ondesewo lwakigendererwa nzaani babire nzaani mukama gowonyeza webaze ntyanze nkuwa ekyo njagadde nnyo weebale ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo tato ondesewo lwakigendererwa mukama ondesewo ero nsaside yegwe password gwe pin number anabela byonna birina webyonna birina byonna birina webyonna birina bine binkabya bine bindajanya bine binkoza bine binwanya awowoni wewali esanyu mubungi nzize joni subi mubunji kangwe woni love and sent yobola na yagonzi zabuja ibyakona kweno julula eyesigeza sikatwe na yamugwe njagana kuba nti gwosenda nozaza tunulitekwe amaso gange gali kugwe subi lyange liri mugwe sumulula tunulidde gwe amaso gange gali kugwe subi lyange liri mugwe sumulula byonna birina we byonna birina
byonna birina we byonna birina bine binkabya bine bindadanya bine binkoza bine binwanya awowoni wewali esanyu mubungi nzize joni awowoni wewali esubi mubungi kangwewoni in you God I put my trust, I'm leaning on you. Emergence, I call you God. In you, God, I put my trust, I'm leaning on you. Emergence, I call you God. Everybody turns into omukisa muchibuga nzenteze. When in yanteze, muchalo ne muchibuga.